akaweta esezake wandekera. Nazzi kuno twasookanga kubuuza nti muli mutya mwenna abalabi ba G9cast. Munnange bantu mangi nnyo balina ekifaananyi kye balabira mu Pastor Bugingo ku lw'ebigambo ebingi byayogera, naye akatambi ke ngenda okubawa akakwatibwa nga 19 ku kivulu kya Misa Kisemakula kalaga nti Bugingo omusajja wa kitiibwa era awaayira ddala mukyala w'ekitiibwa, tekiringa abantu bwe babadde bakirowooza ebbanga lino lyonna. Lwenzijukira bye wangamba ensinda bange nnemye. Nga sinaba wakatambi nkusaba olakinga video eno era obanga onyumirwa entertainment news nkusaba osubscribing ku channel eno. Mukatambi olaba Pastor Bugingo ng'asaba okuzinamuko ne Susan Makila, naye ate oluvannyuma tulaba Susan Makila ng'asika engalo ze okuva mu ngalo za Pastor Bugingo era n'amukuba akaama ke tutategedde oba yamukubye kaamaki. Oluvannyuma twalabye Pastor Bugingo ng'azina yekka nga Susan Makila atudde mu katebe. Ekyo kikolebwa omukazi ng'amanyi nti nno bbaawe musajja wa kitiibwa era waanaakikola ajja kitegeera. Nga bwe nkuwa vidiyo gyerabireko nkusaba otubulire mu comments awo olowooza kaamaki Susan Makila ke yakuba bbaawe Pastor Bugingo.